Wezaweredde essaawa 2 ez'okumakya ng'ab'enganda za Muhammad Kirumira ne Reste n'alinnya abatemuddwa olunaku lw'eggulo baatuuse dda ku ggwanika e Mulago. Taata wamu ne mukyala wa Kirumira be bamu ku babaddewo wabula nga balabise nga baasobeddwa bya nsusso. Taata wa Kirumira n'ebigambo eri abamawulire bimuzitooweredde. Kyakirowoozaako nga kibagamba. Ate ye Mariam Kirumira alabiddwako ng'amaziga agamukulukuta buteddiza. Ono asobodde okwogerako naffe era n'awanjagira gavumenti eve mu kutunula obutunuzi ng'abantu battibwa mu ngeri efaanagana. Gavumenti kino kyonna ekiriwo ekiraba era kyatandika ekiraba naye ebeeko bw'ekikomekkereza. Abantu bangi tunyigirizibwa naye tetulina bwe twerwanako. Leero basse wange enkya bajja kutta omulala. Naye ate ekisumuluzo ekisse Kirumira n'omulala kye kigenda omukola ki? Ne gavumenti efeeyo. Bino obwedda bigenda mu maaso ng'obukuumi ku ggwanika e Mulago buli gguluggulu. Bannabyabufuzi be tusobodde okwogerako nabo eky'okufa kwa Kirumira kyabakubye enkyukwe. That's why we say insecurity is for sure here in the country. And a lot of people do not want truth. When you are very truthful, then you are already a very bad person. And playing around with people's rights. Life is only given by God. Why should we take people's life for no reason? Bano abantu si pigs nga bwayogera. Bano abantu bali organized. Si ba idiots nga bwagamba. These are idiots. No. Bano abakola ebikolwa bino bali organized. Singa tetwalwa na lutalo luno lwakulaba nga musajja ava mu kkomera n'abanga ati si mu kkomera yasigalayo n'aba mulamu ati sobeera nga oli mu kkomera naye ng'oli mulamu. Kola nnyo si kibi wadde bino bitugate ng'Abannayuganda wadde tuli mu byabufuzi eby'enjawulo but obutemu butugatte ffenna tulwanyira awamu. Minisita by'amawulire Frank Tumwebaze agamba nti essira balitadde ku kuzuula ekigendererwa ky'abantu abali emabega w'obutemu obuzze bukolebwa ng'oba oli awo kye kinaayambako okubazuula amangu. Wesi mundu, Kirumira mundu, Basheke mundu zino zivaawa. Kino ekyo ky'essira tulina kwekenenya kutegeera. Tuleke kubuuka na politics. Engeri Kirumira gye yatiddwamu yeefaananyiriza ku eyo abantu nga Ibrahim Abiriga ne Andrew Felix Kaweesi gye battibwamu. Kati bannabyabufuzi batadde gavumenti ku nninga ennyonnyole eggwanga weetuuse mu kunoonyereza kwayo ku butemu obuzze bukolebwa. Olw'ensonga nti tetumanyi biva ku ki bino, baki ababikola, ebigendererwa byabwe biri ki, ate n'abatwala eggwanga lino abakola ku byokwerinda tebakoze kimala. Ebitongole ebikuumaddembe tulaba nga bye biremeddwa kuba tumanyi ffe bye bivunaanyizibwa ku mundu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye aliko ekiwandiiko ky'afulumizza ng'akakasa nga bwe bagenda okwongera amaanyi mu kunoonyereza abantu abakola obutemu ekika kino. Tumwebaze asabye bannayuganda okuwa ebitongole ebikuumaddembe obudde okunoonyereza ku nsonga zino. Era tuleke aba security agencies zaffe buli ssaawa okubalemesa okukola. Bakoze kino tubakuutirira ne tubakonda eminga. Bakoze kiri oba tukola ki oba poliisi ye yaffe amagye ge gaffe ge badde gatukuuma. Kirumira yeegasse ku bantu nga Ibrahim Abiriga, Andrew Felix Kaweesi, Meja Muhammad Kigundu, Joan Kagezi, bamasheka ab'enjawulo abazze battibwa mu ngeri y'emu wabula nga n'okutuusa leero teri alipoota yonna yafulumiziddwa ku butemu ekika kino yadde okuzuula abali emabega waabwo. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.